Kalubeni kayanja. Oluyimba balulabye. Omanye tuyinza vanga tutugedde ku luyimba. Lulwa. Mwadiba. Noli yadiba. Nono yadiba. Omukunja Sheebah. Kalubeni yongera ku luyimba. Deno wabadde lwatuseddewo. Kankubulire kino. Mukunja mugamba abeko wakoma ku Sheebah. Promote nzo omwana amutadde ku mampu. Mulimu byakola nga binyigiriza eddembe lye ng'omuntu. Omayiri erina eggwanga we tukkiriza omulalu abeere mulalu. Ne tumwe eddembe lye. Okusiba omuntu omuteeke mu kkomero olw'okuba omutangira okubeera omulalu. Nina vidiyo ze nalaba omukazi oluusi agendeyo ne yeefunira ku ssanyu bamudigizeemu bamuwaddeyo okwo ne ku buwalagi. Baakuba. Lwaki olina omwenge? Nedda owagira okunywa omwenge. Si kituufu n'omulundi n'okubuulireko kayanja. Singa Mukunja tateeka maanyi ku Sheebah. Singa tateeka maanyi ku Sheebah ate Sheebah osanga tayinza okusukka n'ayita. Labayo kankubuulire kino. Mulimu eddembe ly'omuntu wano mu Uganda okkirizibwa okweyonoona. Naye Mukunja nedda Kalubini tusooka tunulire Sheebah yali ku street. N'owakakati. Anti kati kankubuulire. Sheebah w'omutera n'addayo okunywa omwenge. Agenda kuddayo. Oyagala oli. Omwenge bakugambako nti tegukkirizibwa mu Uganda. Gukkirizibwa. Omuntu yenna kati kankubuuze. Omwenge gukosa Sheebah. Gumuyisa bubi era kulo yadda bamukubye. Gwonone ne biwoowolo bye. Bwafanga bidamu n'agenda nga bidamu. Kusinza ku mbeera ya Sheebah. Babimuwamu esente. Nedda njagala munoonye engeri gye muhandolinga omuntu ono. Behind the camera ate era mubeeko kye muleeta. Kubanga olwaleero nina ka video ke nalaba nga kalina live Mukunja oli naye bwamulangira. Namwe gwe toninaamu mwana. Kayitawo kati gwe toninaamu mwana kitegeeza Mukunja okozesa Sheebah. Kali kankubuliremu gwe Mukunja tomutegeera we content wa Mukunja. Nedda. Oyo Mukunja omumanyi. Nedda kati Kalubini. Deno katana tuwandowooza ye. Osuubira Mukunja yandi handolinza atya Sheebah okubeera nga alabikanga etumulaba. Anti kankubulire kino oyina by'oyina okukkiriza omuntu abeereko n'eddembe lye ng'omuntu. Ekyokubiri oyo Sheebah muntu mukulu bwe kiri. Ekisooka ye bw'aba ayagala kwenywera kabisi itisoke. Yomanyi effects ezivaamu tugeze nga abadde aka. Anti kankubuulire kino. Effects omuntu kankubuulire mulimu abantu abasala lwera. Nga yo ayagala kenge. Ekyokubiri avunaanyizibwa nnyo ku bulamu bwe. Temugenda kumukaka bulamu bulungi. Otegedde? Temugenda mukaka bulamu bulungi Denale se wali akagaali. Wangamba ajidde kagaali. Wangambako lumu Sheebah mulalu yali mulalu. We all agree olw'embeera gye yayitamu. Kitegeeza Sheebah obwongo bwe tebu operating normally 100%. Aba yeetaagako omuntu amuwabula mu bintu ebimu. Amukumira mu mbeera empolempola. Naye ebimu ku bintu ebiralusa Sheebah mwenge. Kituufu. Oli bw'avaayo n'ateekawo embeera emutangira mbadde nsuubira ojja muwa credit. Lwaki mu mbeera ki? Anti ayinza okuba Mukunja njagala mu obudde yayogera. Kati kankubuulire. Ngumidde bingi. Kankubuulire kino. Nze manyi ngenda kwawukana n'Abannayuganda bangi. Njagala twawule ku kye mufoosinga mu Sheebah. Akirina mu interest. Yes. Akirina mu interest. Kati kankubuulire. Waliwo bwe muba muli bakuyamba Sheebah. Nti Mukunja ayagala kuyamba Sheebah. Ennyamba gye bayambamu omuntu yeeno. Kumufunira ekyokulya, kumufunira wabeera. Ayinza okuba nga ekyobuyimbi si kolye. Alya, alina waaso. Kubuulira. Ekyobuyimbi nga si kolye. Kuba tukimanyi Sheebah era si muyimbi. Mwana akubalaga yabateredde mwadiba. Ati kankubuulire bino byonna kumuleeta mu kamera. Osobola okuyamba n'omuntu nga tomuleese mu kamera. Bw'oba omusanze ku street nga mulalu na kino. Ekyokubiri, olaba nti osobola okugamba nti oyamba omuntu. Nti omuyamba namujja ku street nesinga afunira obuzibu mu ebyo by'omutaddemu kimanyi ovunaanyizibwa. Era butuufu kyo kifaana ne Mukunja yagamba nti ensonga lwaki nteekawo security Sheebah bw'akeera ku makya n'afuna obuzibu bonna bubeera ku. Kati kankubuulire okimanyi nti singa Sheebah oyo enkya afuna abantu ne bamugamba kati omanyi omuntu oyo gamba nti abadde ankozesa mu kunnyamba kitegeeza olina ebigendererwa ebirala. Oli muzadde we ye bw'ayamba Sheebah gwe tugamba nti mulalu omutwe gwe baagukebera. Bw'ayamba omulalu omutwe gwe baagukebera. Ayinza okuba nga naye mulalu. Oyinza okuba nga naye oli mulalu. Leero jangu otule ku ntebe ombuulire wamaggwe oyinza kuwabula Mukunja ojja ku nsonga za Sheebah alina muhandolinga atya. Ate kati tukole bwe tuti
tulina okusiimako Omukunja kyakoze kwani ku Sheebah okitegeera Calvin ayogera bino naye Sheebah yali tamumanyi wali omumanyi olina contribution gye wali omutaddeko before appreciatinga Mukunja kye yakola ku Sheebah naye nina bye sitakkiriziganya nabyo ng'okulinyirira eddembe lya Sheebah eryakabisi ng'okulinyirira eddembe lya Sheebah eryakati ebintu ebi kimanye nti katwogere bulanko Sheebah aweva Mukunja amuyambye naye nina bye sitakkiriziganyaamu waliwo abantu abali mu bulamu ng'ekimubeezaawo kabisi nekimubeezaawo basajja kumwebakako omulwadde wa siriimu oba omulwadde waki tekitegeezangako nti abamuggyako eddembe ly'okwegatta anti amuteekateeka amufunira omutuufu oba Deno yagambe nti Mukunja mutuufu Sheebah tokyayinza kumutangira kati nze ng'ongamba kayanja oba mukazi we kati kankubuuze Deno nze kayanja ng'ongamba nti maama wanywedde nnyo omwenge maama wange mugulira mulala kati akole ki kati maama wange bw'atanywa mwenge n'agangayira akyalima mmere ne bw'omusaa ku nguudo nga yeyambudde lwakabisi oba bw'aba bw'asazeewo okutwala obulamu bwe bw'atyo bw'alina okubeera bw'aba yabikola ng'omusajja mukutteko nga andi kankubuulire waliwo omuntu w'omulekeramu eddembe lye nti bw'oba omupromotinga mu byabuyimbi naye omulekerayo obudde yekka kati kankubuulire ebyo ayinza okukwata mulinaako buzibu naye Mukunja agamba Sheebah yava waka nga talina gwagambyeko ate n'agenda n'alwayo kati mwata omukulu emyaka egyo alina kugamba ani omuntu amulinako obuvunaanyizibwa yamufuula mwana omuntu omukulu emyaka egyo alina abaana bameka buli omu mutaata we okyamulinako obuvunaanyizibwa ku ki teekawo budde nti buno bw'ali aso kuyimba oba yasuze mu bbaalo ba mu basajja adde kuba omuntu mukulu olaba bataata b'abaana be tebaamuteeka ku muguwa gwani Mukunja ebigambo bimpeddeko Calvin alina omupiira gyagutudde mu spin naye gwe munnayuganda tujja kufuna kikulu Deno waali ne Mukunja nga waali tutuule wamu twogere ku nsonga za Sheebah Deno obudde ogenda butuwasewo waali akola ki naawe ono yatugaye mu batikitoka tembeera na byakola mubeeraawo mwenna olina omulimu ogwekalakalira Deno gwokola sikola alina emmoroka 2-5 ajjayo bakadaama ku bisaawe ebyo biri wano katwoga ku byeri eri nkola era mbadde nga ku mulimu gwange okitegeera so kati bwolereza batikitoka gwokola abala bakola Deno ekirala yaloga gundi oli maliyumu yamukwata jeke maliyumu yagwa nedda no kati ono kyatamanye apo kwa time yo webe weddeko nadala of course iba yagwako yange tisobola kuggwako lw'ensonga ate yange tisobola kuggwako lw'ensonga nsiri content creator nze ndi mukozi wa live ebigambo bulina kunjogera ebipya Deno talina mukono mu kugwa kwa maliyumu yagwa sikulina ama time yagwako aba mukono winga tebala yikinga byako kati gwe okijja nti no kirinamu omukono engola gye yakwata mu jeke nakukwalira waggulu bwati ku Dubai Mall baideka video yako twakalaba kankubuuzemu kimu eyo incident egenda okugwawo yaliko kyereza ali anonya mawulire yaliko ayambadde awe byabakadaama yesibye obukayi bikyaliko ebireeta byonna yali abimaze negamba omusajja okuleka nga ono pulezidenti obadde kadaama yayogera nakulondako kukyanga avamu lwasoose kusisinkana takiririza mu bukulembeze ononye kiddeno akwala sente anonye sente wa his excellence Deno nanye sente buli gweziwa mu kamera okuva kwa Asha kamera munoonya Asha yakomyewo ono naye mu ggwanga mwali negwe Dubai ng'ebalemye supi Dubai owama kankubeeko buli muntu alina omukisa gwe nze nyinza banga omukisa gwange Dubai gubaddewo Asha kaba ne gutabeerawo ale n'akoma wano ewaka
nakikuba okitegeera bagambe Dubai mubeera mu kusileyinga temukola mubeera ku live tukola kyolina manya tukola kama gwoyogeddeko kuba yakomyewo okakasiza nti abadde akola mukozi kyeza aba tiktok abakozi abadde asuula mawulire naye nga naye mawulire wa badde akolera mu suuti tamanyi bwe gasoma abadde asuula mawulire ate amawulire bwogasuula mu suuti taata ng'obwenyini tamanyi bwe gasoma kankubuulireko mutamanyi wala Kalvin kayanja kituufu akimanyi Kalvin kayanja amazima gali ku Florida migamba abantu nti Deno abadde muki abadde akola nga atanyuma nzimbadde nga masmart mulese bizibu bya mu Uganda kali wali zibalinga kali wali mubadde mu university ashaka mamuno yamuletera obuzibu nekama yakola ki muli kwasayira mwenzira gye muddamu nga eri ku supitegerekeka tetubalona ku bisaawo avieta bwe yadda teyaddayo ali mwana mundu okootya mune mundu e Uganda ng'ali mu Dubai kati waliwo nze nange mbawa ddembe kyose wakolagwe kyoyagala waliwo abeera Dubai ayinza okukola ne mundu e Uganda kati wano okolerewa waliwo ebife byakabi nga iyo gendeyo simaye 40 we wali ebife byakabi n'olya ku bunyonyi ku maloboozi ag'enjawulo ngenda batwala emabambe wamamiza yona kati kankubuuze oveewo n'omusujja gw'ensiri e Dubai waliwo ensiri weyinza okusanga tunagenda mbadde jala tusiibwe ne tusembe kano ka story twogereko briefly ngono bwaze tiktoka mama Fina alina ekintu kyakola okuwa ba tiktoka akasente ba madubala bayiga Sharifu ekintu ekyo tekibako nnyo obutabaako na kye bakola kibakosanga ba tiktoka recently ga Sharifu yesuwamu eddalu n'agenda n'anona obukadde kibakosa era ne babeera mu mbeera y'okusabiriza kati oyinza kukwata muvubuka nga Deno akyalina olugendo luwanvu mu bulamu yeetaaga mu mulimu akole ayigirize n'emikono gy'okukola bw'omuwadde miliyoni 4 era mama Fina namukubira essimu ne mugamba ekyo kiyiga Sharifu kyagala kukulaba nefuna oluga ababana beetaaga mboko naawe kati omuvubuka nga yiga Sharifu emyaka mita asobola n'okupoota okuba buloka yagamba makani nga buli lunaku bamusasula zaakubye okitegedde omwamba otya nti omuwa ssente okwo kujinya no bantu kyobola banti ssente za mama Fina tezikoze makulu mu bantu baziwadde aziwa bantu bakyamu omuntu takolanga ku business mulimu gwe kunywa njaga kunywa bwenge kutuula nezo muwadde agenda zinywa zigwewo bagambe nti toyina mukisa mu ssente zo dino kye kisumbwa Sharifu kale olaba yiga Sharifu ayina kyatamanyi omanye okuba n'omulimu gw'omuntu ekyabugagga olina wakuwa obukadde bwa ssente bumeka tosobola bukozesa nga tolina mulimu gwa muntu bulungi okitegeera kati oyo makanika okitegeera anti bulira yali akanikira Mmengo okitegeera naye ekyamuleetera obuzibu kweyita sita manyi bano abaana bakyali bange okitegeera naye beeyita nnyo superstar tiktok app eyajja nga yo tesaba interview okola bukozi kati ngakakuba ngaofuukirawo sita nga famous okitegeera kati atandika okusuulawo omulimu nti sikwata mu oilo ate mbadde ntunda sibisobola okitegeera asula mu nyumba ate sabo bayingira n'ennyumba ez'emitwalo 3-4 okitegeera daily income nga tewali nze nakola live video ne live ye ne bansaba nembaga bane mugende mukole mulekera okusabiriza teri kiruma okulaba ng'omulema atalina mikono ali ku street akola alina omulimu naye nga gwe otambula bulungi tolina wakuluma ate okwetwalira mu bulamu obwa star nze Sharifu namusinkana mu office emu ya mukwano gwange eyali yawa Miki omulimu oyo Miki eyamutwala ku jobline ye gundi Sharifu jobline omanyi yakolera Miki emutute Dubai emutwalidde bino ekoze bino kumpi yamwononerako miliyoni ezisukka 5 omuntu omu Sharifu ne mugamba bwoba ofunye omukisa osisinkanye Franka mugamba akutwale ku kyeyokuli kutwale nga security guard yazirina abaana ne batambula Sharifu yasembanyi bwagende ebweru eri asasigala w'amaanyi kuba eri ensonga beeyita baserebu superstar ne mugamba munnaye wano living ye Uganda nga tolinaamu ekuba nnyonyo bulamu bukaluba basiibule Calvin tuve wano kambasiibule baganda bange katulabe ku nsonga za donasiya zino tulabe engeri gye tumuyambamu naye leero nasiibula abalabi ba xpotv ne Dina Media aba xpotv Dina Media. It's your boy Deno official CEO Lugambo Nation boss bankute mavumba on sabade mu program ne Calvin naye nga tubagala nnyo mu subscribing mu liking mu following Lugambo Nation mawulire ku mawulire
bagala nnyo bagalira ddala bwati bwakoze gwatulabe ku Dina Media bwetu butukoze olunaku olwaleero weyongere ngo subscribinga mukama batukumire aba expo gye twatandikidde mwakoze kyamaanyi nnyo twakoze n'abasalamu furniture basangibwa mu kibuga Kireka Banda opposite Nabisansa Girls balina entebe ate balese ebipya genda olabe entebe gy'otalabangako waneno mu Uganda walala wonna ogenda gisanga awo ku Salamu Furniture enamba yabwe eri awo wansi aba agikuteerawo bakubireko bagambe expo yensindisi ogenda kulaba nga bakuyisanga mukungu Expo TV subscribing nga TikTok yonna gye tuli mukama batukuumire Expo TV to the world.